RDC w'e Kayunga Rose Birungi n'omumyuka we Yahya Were bagadde wiiki y'ebyobulamu ne bakuutira abatuuze okukuuma obuyonjo basobole okusigala nga balamu. Ebintu by'obulamu tubiggyeemu ki? Tubiggyeemu ekyejo. Tujje ekyejo mu bintu by'obulamu tusobole okubeera abalamu. RDC akuutidde abatuuze okweyonja okuviira ddala mu bitanda gye basula bafumbe amazzi ge banywa era bafeeyo okwebaka mu butimba bw'ensiri gavumenti bwe yabagabira. Abamu ku mmwe mulowooza nti bw'okoozaamu eddagala lijja kukola ki? N'okasanga oluvannyuma emyaka 2 ng'ate nako obulwadde bwereere. Bino ebitimba bye baatuwa ebigumu naye nga gwe tokamanyi ssente gavumenti ze yakateekako. Ate Yewere bakubiriza n'okukuuma obutebenkevu bakomye okweyambira mu nsiko era batwale abaana mu masomero nga basasulira ssente z'ekyemisana. Mbakubiriza okukuuma emirembe n'okolera wamu okulaba nga tulwanyisa ebizibu ebiri mu myaka gaffe: Tooyi, Kinaabiro, Katandaalo. Omulamuzi w'ebyobulamu e Kayunga James Osironi agambye nti wiiki y'obuyonjo bwe bagifundiikiridde ng'omuwendo gw'abalina kaabuyonjo gulinnye okuva ku maka 32 bwe batandikira kati amaka gaweza 5 mulimu agalina kaabuyonjo. Kati mu egyo 91% abalina kaabuyonjo, abalina ebintu ebinaabirako mu ngalo ng'ovudde mu kaabuyonjo bali 41 ku bantu bona abalina Tooyi. Abaddewo n'okugaba ebirabo eri abalina amaka amayonjo ate ne basentewero Sseesooka ne baweebwa ebitiyo n'ensuuluulu babitwalira abatuuze okusima kaabuyonjo. Ate abatuuze mu disitulikiti y'e Masaka bakozezza olunaku lw'amazzi era nga batutte n'abazungu abagabi b'obuyambi ku luzzi lw'Enkoma okukakasa ebbula ly'amazzi erimamidde ekitundu ky'e Masaka. Ebikujjuko bibadde kusumira St. Jude e Bukoto ne biwoomeddwawo omutwe ab'ekitongole ky'Eklezia Katolika eky'okwekulaakulanya ekya Caritas Mado. Batandise na kukumba era bwana mukulu w'ekifo ekyo Reverend Father Ntambazi Paulo ategeeza nti oluzzi lumu lukimwako ab'amasomero abatuuze ate nga n'amazzi gennyini si mayonjo. 80% or 81% among the villages that we have here, we don't have safe water at all. Akulira ekitongole ky'amazzi ekya Mado Muwonge Stephen awanjagidde abakulembeze mu disitulikiti y'e Masaka bakole kyonna ekisoboka okutuusa amazzi amayonjo ku bantu. Olukiiko lw'eggombolola nga lutudde Mukama ng'ayagadde mu bajeti yammwe muteekemu omutemwa ogw'okutuusa amazzi ku lusozi luno. Sawulo w'okulira ne Jacinta Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.